Amakakali gazze ku batamiivu abenzi ne Ssekiwe ku byalo. Minisita atabuse aba LC abafera ettaka ekibonerezo ekyammwe ekikino bwe twogerera akigguse. Musajja wuno atuuse nendoza tugende butereevu wa State House wuno alabudde oluko okusiba muzeeyi America ekubye essimu enkambe kubya musajja wa Putin ojja bisomako wano munda obitegere kumwe mangu bagambye tanka ya Russia eyewangamu yokka ekikompola efuukidde Ukraine ekizibu ku kalulu ke Kenya omulasita alinganga Bobi Wine atabudde ekibalo ekyakalulu bakuta abazungu mu byokubba obululu. Sekabaka weyolera kikakuluma entega ebitiisa lwa kirumbu yatabuse ne Bobi Wine neewunya w'ebijambiya okubba emmundu bbiri ku basirikale baffe nayo tebawadde sasi erivuganya agamba Minister wa Internal Affairs General Kahinda Utafire mbonamboze bamugyeko obukyafu ku bwongo lwaki obuvunanyizibwa bwa Ssaabawolereza wa Buganda butandikirawa era bukomawa katogate ku munnaffe Wandulu Bone oliyote amayake baba walambaire mu bitundu by'e Bugembe tulowooza embeera nungi ene waife enkuba eri kugwa amaadi gali kugwa mu bitundu birala timanyi oba eyo biri bitya naye gwoliwo tubuulire Wandulu Bone Bugembe akedde atya Jinja akedde atya ahead of tomorrow enkya bunaawatuka bwe buti ng'ebbugumu ly'amaanyi mu bitundu ebyo by'e Bugembe abantu okuyingira n'abafuluma aba business abantu abalina ebintu eby'enjawulo nga beteekateeka okuyingira mu kisaawe Bugembe naye gwoliwo tubuulire katuwe ekyaganya akadde kano obeere ng'otulambulira enteekateeka yonna eri e Bugembe nkimanyi toteekeddwa okuba ng'oli awo mu stadium munda awo otubuulire True Vibes etuuseewa byonna biri bitya olunaku olwaleero nga tuteekateekera ate olunaku lw'enkya okusaba okwo kw'essaawa 24. Okay. Ani yanziza nnyo neyanziza mwami Wamala Mohammed eno ejinja bwakedde bulungi mwebale program Omusunsuzi ku makya ngamba nti yonna yonna nje tuyitidde mu traffic update nga emotoka zitambula bulungi nga jamu si mungi kyenasoose okulaba mu kitundu ky'ejinja wano jamu ye alinga atabakwata nga amakubo gonna ge tuyitidde Iganga Road Kampala Road nga jamu atambula bulungi naye nga tuvuddeyoko eyo tujje wano mu kisaawe e Bugembe wenyimidde olwaleero enteekateeka ziri mu gia nga ekyo ekifaananyi ky'olaba mabeganga nti stage yonna ebulako ekintu kimu kyokka giwanika kati ngamba gwe muganda wange ali eyo nti tubuzaako ssaawa busaawa kubanga tutuuka ku lunaku olw'enkya nga tujja mu maaso ga Mukama wano okusaba ngenda kubanga njogerako n'abantu abakedde wano batubuulireyo embeera eryeta naye nga nenda kutegeeza nti buli kimu kyaweire buli kimu kiri mu gia ekifaananyi ekiri ku Salt TV oba ku lutimbe Salt gagale nti stage bagimaliriza emizindalo bagitaireyo amataala bagataireyo nga buli kimu kiri mu gia kiri kuwanga tubuzaako ku bwakantu katono kati tubuzaako bwakantu katono kubona nti buli kimu kiba kiwa era nkoba nti waali eyo sambyaku oidde wano obenga tuba maiso ga Katonda obenga tusabani Katonda tubenga tumuwe ebizibu byange wano nja kwogera mu okuku n'abantu ab'endawulo batukobere bo bakeire ye embeera bagibona batya ye bo betegeeke batya ku lunaku olwaiddo olwojja okuba olwokutaano wano wali omuganda wange nja ajja kutukobera ku amaina baba amaina go ni wani amaina gange neze ntambula agre yes okola mulimu ki ndi muweereza andi asha all right twebaza Katonda nti ife twakaire mageresa imeka ife tuyide eno ssaawa 3 olwokusaba twebaza Katonda nti ife ogwo ife tukukola nsooka okukunga abantu mwena okuva obwire nebwe abayiganga mayuge wona bushoka yona mwide tusabe ekyemukisa omulungi nti nisefe kyabazinga jaikiriza yasimye okubidda ku kusaba nife kati ssaawa nga 2 ekisaike nawe kigwirwawo mwide mwena mwide tusabe embeera gyali mu kati yetaaga Katonda ntuuka okwaniriza mwena ife mulusumba yamaze otusindika twatuuse kati tulindiriremu abaweereza bona bali kwidda twidda basanukira twidda kubaaniriza musenga abakulembere nga mwidda amin omuboni wa Salt TV abon ono omwami bwe twagaine kukwano kandogere kuku n'omukyala yina atukobere ku mama amainago Nakaunde Grace Grace umatu sana sameka
twatuuse wano ssaawa nga zigenda wera 3 ez'okumakya. Enteekateeka eri etyanga bwe enteekateeka nnungi ddala era tuli basanyufu okuba nga tukomyewo e Bugembe. Twakoma okubeera wano yali 2019. Tuli basanyufu okuba nga tukomyewo wano era abantu bonna Busoga yonna njikoowoola at large ejje mu Olukungaana. Mukama ye mugenyi omukulu awerekeddwako omusumba waffe omulungi Musumba Alozias Bujingo. Tuyanza omboni wa Soul TV tujja kwogera kuku n'abantu ab'endawulo tubone nga twogera kuku n'abantu tukobere kuku wano ndi woni muganda wange semberano tubenga tuli wano inuma nga abantu babona aba Soul TV nga babona stage yaife nga weetuse ngoyine essanyu ku mutima taata. Essanyu lyo lingi mu butuufu. Amanya nze Augustine Kizza. Nga ndi muweereza mu House of Prayer Ministries International. Era nebaza Mukama kubanga naweereddwa omukisa okujja nga nze ndi ku tiimu ezino ezisoose mu kisaawe ky'e Bugembe. So nebaza Mukama essanyu nga lingi ate nga Katonda kyagenda okukola kigenda kubeera kya njawulo ku luno. Esooka lwaki ffe tusooka wano netulaba embeera nga bwera abaweereza tuli bangi n'abalala bakyayeyongera okujja. So twetegese bulungi okuba nga tuweereza abantu ab'e Jinja, ab'e Mayuge, ab'e Kamuli, bonna abagenda okujja ab'eyiganga eyo mu bitundu by'e Bugodi bena tubaaniriza bajje basabe. Essaala eri ku mutima gyaffe ng'abaweereza ate n'omusumba waffe atukulemberamu nga tiimu naye essaala yagiteeseteese bulungi ey'okubanga esumulola abantu eyo Katonda gyamutadde ku mutima gwe. So bonna tubaaniriza bajje mu bungi twetegese okubaweereza nga Mukama waffe Yesu bw'atugamba mu Makwa essuula eya 16 olunyiriri lwa 15 Bayibuli egamba nti mbasindise mugende mubuulire buli kitonde kyonna enjiri era gwe mulama gwaffe nga House of Prayer Ministries International okubuulira abantu ekigambo kya Mukama naye n'akola ogugwe ng'abasumulula nga babona ebyamagero. Tuyanziza nnyo tweyanzize nti wano mulabi wa Salt TV tukyayogerako ko ne ba ashas ab'enjawulo then olumaliza tukulage stage etusewa nteekateeka era tubuzaako ki wano niwo ne mamange mama amanya Mirembe Adija Vira kwa House of Prayer Ministries International nimuweereza naye nkowoola abantu mwenna otusano sawa meka omuntu ayagala kumanya era embeera eri etya atmosphere eri etya mu kitundu. Natuuse wano gye ssaawa nga 2 ez'okumakya. Enteekateeka yo twateeseteese dda kiri bulungi ekituuti kiwedde. Bannaye abali ludda wa yonna abali mu Busoga mwenna mbakoowoola mujje. Amanyi nti yasibibwa, amanyi nti aliko ebikoligo bye, amanyi nti ye yagaanibwa mu nsi. Jangu ye saavisi yo ey'enkya ojja osumululwe buli ebyali byakusiba ebyali byakuwamba abatalina mirimu. Jangu Mukama abasumulule abakolemu omulimu gwe. Omusumba yeeteeseteese dda amafuta weegali siga ssente tewali kusasulya yadde 10 wabula gaabwereere. Gaabwereere mujje muwonyezebwe mu linnya lya Yesu. Nkowoola abantu nkowoola ab'e Jinja, nkowoola ab'e Kamuli n'ebitundu byonna ebiriraanyeewo kuba sibimanyi byonna naye mwenna abali eyo abakadde abakulu abavubuka abaana abato mwenna mujje kuba bangi basibiddwa si bakulu bokka nti be basibiddwa wabula n'abaana abato nabo babeerako ebikoligo. Mwenna mbakoowoola mujje musumululwe. Omulabi waffe wa Salt TV njagala okutegeeza nti buli kimu kiwedde tubulako gwe n'oyo ne neighbor okubanga otuka mu kisaawe kya Kyabazinga Bugembe kuba Kyabazinga yasiimye ffe baani obutasiima wano niwo ne mukulu wange oba muto wange tunyumyeko naye atubuulire yatusano saameka embeera agira bati akoowoleko abantu bonna bajje tubeere nga tubeera mu maaso ga Mukama. Teeta amanyago amanya bampita Senyo Moisa nga ndi muweereza mu Sunday School ku Kananiland. Twasimbudde bulungi olw'ekisa kya Katonda. Twatuuse wano zaadde essaawa nga zigenda kuwera 3. Katonda yatutambuza bulungi okuva e Kampala paka wano wetuli mu kisaawe kyekakyeka kya Kyabazinga. Katonda yatukumye bulungi. Nsaba abasigadde e Kampala nga balina obusobozi obujja
bajje ku kisa ky'abazinga tusabe nabo nga bwe baali Embalala nga bwe baali Fort nowano bwe baba bakikola nkwowola abantu b'Ejjinja ab'Ekamuli ab'Omulugazi ab'Iganga bonna bajje tusabe buli alina ebyamusiba bigenda kuta kuba ffe ab'Ekanani Katonda tutambula naye Katonda akola ate ffe tuyita naye ne pasita waffe essaawa yonna atuuka. Toyanza nnyo toyanza. Omulabi wa Salt TV ekifaananyi ky'olaba ekyo kyekisaawe era nkugamba nti enteekateeka tubuzaako ekintu kimu kyokka kuba nti gwe atukaana mu kitundu kino tube nga tubeera mu maaso ga Mukama. Tugenda kwogerako n'omwami nga ye avunaanizibwa kuki ku stage wano twogereko naye atubuulire ye kiki kyalaba nti ekibulayira ekitundu kiri ku stage kiki agamba ki abantu abali eyo abamulaba ku Salt TV atubuulire ye embeera agiraba atya ye kiki ekisigadde atubuulire nti kino kigenda kola bwe kiti taata nkwanyiza ku Salt TV amanya gaffe amanya ze Charles Kabogoza nga nange ndi mukozi wa Q Vibes tusanyuse twebaliyo Katonda nti atayira omukiso nate okwiza omuweererya essanyu ly'obuweereza bantu kolokoka mpulira nga mu kifo kino like the Bible says that the latter glory shall always be greater than the former. Twasemba okujja mu kisaawe kino mu 2019 ndowooza mwenna bali eyo abaalaba ekyali e Bugembe Stadium twebaliyo Katonda nti oyise bantu kale tete ayikiriirye tuyize tuheererya abantu be omukisaawe kino obwakabaka buli obukulembeze bulutandikira mu ssaala kingdom yenna obwakabaka bonna bukyuka Kyabazinga yasiimye tutule mu kitebe ky'e Bugembe tuweereze tusabire obusoga bonna omusumba ku luno ayambadde amafuta ga kugaggawala kale gwali eyo ng'okooyera okubonaabona ng'okudembera ennaku ng'ekusinyire mu butuufu amabanzi agazwire mu covid gakutyaimeko n'owona omukisa guno nga guyizire mu busoga nosigala eyo ogw'omusango gubba gugwo abantu batumula bingi aya amafuta gali mu kifo kino ku luno iswe ebyuma tumalira okuteekawo tumalira okuwahula kusa tuli kwaba kutumula tugenda kwogeza ekyuma abali mu nsozi screen zateddeko dda screens endala zeetoolodde ziri mu kibuga Jinja nga ziraga omulimu gw'ettendo Mukama gwakoze mu kisaawe kino kale essaaha eno ndikoowola obusoga bwona bayise bantu ng'okali okoowola obusoga bwona otusiigireko ekifaananyi nti ebyo byakuba bitya nti what is that uniqueness that Q Vibes yabokuleeta this time around? Nze nkukobere mu kisaawe kino kibaamu endongo nyingi aye endongo ya Yesu omusumba bugingo gyaleetere ntaka olingirira amaiso olingirira emizindalo nga bamayiro ogisumulula ekye tutaire hano mutindo gwansi yona ane Uganda kibulawo ng'okihakanya oyiza obone nti kiddala omu house of prayer Katonda yatwereka amafuta g'enjawulo tosobola okukola ebintu bino nga toli mugayiga okiwona era obugayiga bwange bwona buzwa ku maviivi ise twayizira mu house of prayer ng'ekampuni nga buno obusobozi tutubulina omukisa tugutwaire mu kusaba kwa hano okiwona ate tikutumula nti tuli kujubisa that is the truth kale nze bwekukoba nti omusaizi ono aliko amafuta gagayigawaza nze kyentumula nze Charles Kabogoza mba nkimaite nangira obuweereza buno ebintu bino nga mbiwula mbisunire mu buweereza buno aye essaawa eyakakati ebula kampuni efunya there is no company close to Q Vibes kale weno olingirire business yo weno Katonda kuleetera omukisa nze byankoleire mu bula ebyaba okukolera niwo wali kinyusi
nsaba mujje tusabe, nsaba Katonda omuweeyo chance mu kusaba kuno. Tutandika akasiki ka leero tugenda kusumula ulendo mu Bugembe buno olunaku lwa leero okusaba kutandika ku ssaawa 12 paka kucha ssaawa 2 mu nnyonyi. Tubuzaako ki ku stage mukulu Kabogoza? Ebisikati ebya stage byawedde naye tugeze okulaba nga tutudde butuuzi tugamba mutandika okujja ebyuma ebirala tumale gateekawo oba tubonoona ffe twamaze dda kati bino twongerawo bwogezi kubaaga tetuyinza kusigala nga tumaze gakola ki gatuula naye nga ebyo byonna mbyongera nga neebaza Katonda ninga awa interview naye ate nze kino tukiyita testimony buno bujulizi ndikuha bujulizi o Katonda kina kinkoleire bino byowona muwula looni mulimu musaayi gwa Yesu wena yaba kikukolera oyize tusabe okaise abantu boona abayize tusabe nkungire nawulire nti abantu gye twatandikire football boona bali kwiza wawoine ekyabaide embalala boona bali kwiza abantu bazwirira embaale Kamonkoli Palisa bananga abantu batako Katonda kale mazima omuntu nazwa embalala ogondi nazwe football ogondi nazwa embaale abantu bazwire soroti yaina iwali mbujinje no sigaleka oya basitani ate nteka tuwune nze mboine obugembe ludina bonanga nga munene kae leero okusinzira ku gye tuzwire leero afundiremu okusinzira kye tubiire n'abantu be tubaine nabo afundire kale iwe yalwayo oba wekubire wenka oba wetebere twebaziza ino baba neyanziza ino muganda wange era namusa mwena bali ku Salt TV tuida kusaba twena alright omulabi wa Salt TV manager atugambye nti bo kyawedde dda era n'agamba nti oba n'asaba mukeereeko mubenga mutuuka mu kifo kino tubeereko wamu tusabe atugambye nti ye buli kyalina akijje mu kusaba akijje ku maviivi ngamba nti agwe muganda wange mwanyinaze taata maama olunaku lwanca kubulako ssaawa busaawa tubenga tutuuka mu kifo kino obanga tutandika okusaba obanga tutandika okwebaza Mukama Katonda tugenda tambulamuko tukulage ekisaawe nga wekimiridde oba embeera nga bweri mu kisaawe nga mbeera nga bweri mu kisaawe naye nga njagala okutegeeza nti buli kimu kiri set waliwo n'ekye njagala okugambako kino tekyewalika nti wobanga oze buli kimu weekiri gye bayita nti ng'oyagala kugenda for oba short call byonna babitadde buli kimu kya mulembe oba oyagala for a long one buli kimu weekiri ngamba ntya muganda wange taata wange mama wange buli kimu kiri set njagala kutwala guno omukisa nzeyo ko nyumyeko nabo Omusunsuzi bambulye kiki bandyagadde okumanya wano mu kaseera awo wendi njagala kubuzaako mukulu w'amala gwe oyagala kumanya ki kubanga nze nkutegeeza ffe twasimbudde dda wano mu kisaakya ky'abazinga e Bugembe. Ekyo kikulu nnyo ekyobuntu obuwolaze obuntu obwo obwa short nerongo bannaffe bagenda okulabika nti bakuba esimu zaabwe kiba kikulu nnyo mu kifo kyonna batutawanya nnyo wano mu kuziika omugenzi ojjukira ku mugenzi speaker Jacob Olanya embeera teyali nnungi twalabanga bwalinga budeeya oluusi abamu we beeyiyiza tewali yadde so kyankizo nnyo naddala wali olukungaana ng'olwo kyongera ndowooza okwoleka obuyonjo mu kifo sikumalaga mansa buli wosanze so ndowooza kiba kirungi nnyo bannaffe banaabayo okujjako okutubulira security sibanyo baliwo security officer inaaliwaawo Simon oba waali ayinza okutubulira enteekateeka byonna ndowooza beera classified information tagenda maaso kubanga ayongera okuteeka buli kimu batukimanyi wajja kubawo overt ne covert abasajja abakuumaddembe abo abajja okugenda maaso okulabika nti buli kimu kitambula nga bwe kiri anajja oleme kweraliikira ate bajja kukunyakula akasimu bajja kukunyakula akasawo ndowooza eyo nayo nsonga eriki era twalengera luli bannaffe ba DPC mu lukungaana lwe baalimu nga bakakasa nti buli kimu kijja kubeera nga kikwatibwa bulungi osobola otufunyako munnaffe wa security awo Wandu n'abaako ennambika gy'alambika abantu bajje na biki beeteeketeeke batya okulabika nti inconvenience etebaawo mu kuteekinga ddala okuyingira awo ojja kujja n'ebintu nga bingi
ate alwe mu layini n'okulwisa banne abana bamuli emabega. Pozi mu lugendo lwongo ogenda okumunoonya omaze ebbanga eriwerako mu bitundu eby'ebusoga ozenga oyogera n'abantu abatali bamu osobola okugenda maaso n'otutemeratemerako ebiriki byolowooza nti byandibadde bikooneddwako okusaba kwa bannayuganda bonna kwa abantu bonna okwetooloola ensi yonna naye busoga bwe kiba nga kyekifo ekirondeddwa okusaba kuno bwe kugenda okuba nga kyekigenda okuba ekidiba kitegeeza nti okusaba kuteekeddwa okuba nga kuvaayo ate nabo basobole okuba nga bafunamu mu ngeri ey'enjawulo osobola okutuwa ku kasamare ku biki naffe abali eno obaoliawo bye tusobola okuteeka mu maaso ga Mukama ku lwa bannaffe abawangalira mu bitundu eby'obusoga okusinziira ku ebyo by'ozoowulira n'abantu bye bazze bakugamba n'ebyo by'olabye ku ground kubanga obaddeyo okumala akabanga. Alright. Okay, neyanziza nnyo abali mu studio abali mu program Omusunsuzi njagala okutegeeza nti mukulu wa mala nti ekya security Mukama yatuwadde security naye ate security ene endala eno gyogezaako okuŋŋamba nti okwogera ne omuntu security personnel njagala okutegeeza nti ku luli twayogerako nabo ne leero tugenda kwogerako nabo naye ntegeezeddwa nti bali mu meeting bali mu kola enteekateeka ezisembayo so oba namala enteekateeka ezisembayo era tugenda kwogera nabo batutegeeze kino kigenda kubeera kitya bagenda kukuma abantu ba Katonda batya security egenda kubeera etya mu kitundu era njagala kutegeeza gwe omulabi wa Salt TV nti ekya security waliwo security ya Mukama yesooka then waliwo security y'abantu nayo egenda kubeera gulugulu kubanga tebayinza kuleka bantu ba Katonda kubeera nga tebalina security njagala kugumya oba njagala kutegeeza nti kyo ekya security weekiri gulugulu naye era bajja kujja batuwa ekigambo kyabwe wa mu kaseera kano bali mu meeting ebintu bya security nga bw'obimanyi nti ebiseera ebisinga tebaagala ku exposinga biki bye boogedde mu meeting era kati mu kaseera kano bali mu meeting bagezaako okwegeyageya they are doing their final touches to see that everything moves on well kugamba ntya buli kimu kiri set mukyala Fed ombuuziza ebitundu bye nayiseemu okusaba kwabwe kuli kutya njagala okutegeeza gwe wenna mu busoga eno ekisinga bwe batugambye ntiro enjala eyitiridde era wano njagala kutwala omukisa okusaba bonna abagenda okujja nga nange mwendi nti tusabire ab'obusoga enjala eyitiridde ababusoga bagamba nti enkuba kafuusa akakuba tekakyatonya ekireetedde emmere okukala ebisolo bifudde nga baagala omukono gwa Mukama gubayambeko okuba nti baleeta enkuba n'ekirala ekizibu eky'obwavu ebitundu ebituyitidde abantu bagamba nti obwavu buyitiridde obwavu bubayisizza bubi obwavu simanyi ngeri yakuba kukinyonywako naye bagamba nti obwavu bungi nga baagala Mukama Katonda nga baagala nti weba tuli mu maaso ga Mukama tusabire ekitundu kya Busoga kiggwemu obwavu sigenda kubuusa twageddeko n'abantu ab'enjawulo omuli bannabyabufuzi omuli abavubuka omuli bannaddiini nga bagamba enjawukana nayo y'amaanyi nnyo mu kitundu ky'ebusoga njagala okutegeeza omulabi wa Salt TV ku makya gano nti buli wabeera enjawukana mu kitundu teri kitambula mu maaso mujja kuba mwesojja mujja kuba mulwanagana kino kireeta development emabega abasoga nga nange mwendi kuba ndi musoga tugamba nti we tuba tuze mu maaso ga Mukama tulina okusaba ekintu ky'enjawukana eveewo olunaku lwabadde egguloko nabadde njogera ne Katikkiro w'e Busoga Dr. Muvawala ng'agamba nti ekyenjawukana nayo mwekiri nga naye abo bagamba nti bagenda kiterezaako naye neera neyeebaza n'agamba nti webanga enjiri etuuse mu Busoga kano ke kaseera tube nga tusabira ekintu nga enjawukana okugwa mu Busoga ebintu bingi nnyo ebiri mu Busoga ebyetaaga okusabira wentandika leero nyinza okumala olweggulo naye nze nkugamba nti byonna abagenda okujja okusaba nga nange mwendi tujja tusabire ekitundu kya Busoga si Busoga yokka okutwaliza wamu naye n'eggwanga lyonna Eastern Region yonna kubanga mu Eastern Region mujjuddemu Soroti Palisa Mbale Bugiri yonna gye twagenze nga abantu bakaaba kyekyo n'ekirala nga njagala okuddayo mu studio njagala kutegeeza nti n'ekizibu eky'amafuta abantu beno babadde bagamba nti amafuta bufuuse obufuta abagamba nti baagala omwoyo wa Mukama ake ku bakulembeze at least balabe engeri gy'okuba nga baregulatingamuko bbeeyi y'amafuta nabo bafunire ekigulira amagala eddiba Alright, omulabi waffe
Wasol TV era nja kunnyonnyola nti nga nkoola nti mwenna nti eyo embeera nga wenje bagambye nti embeera eri mu busoga njewe mbagambye obwavu enjawukana buli kimu ekiri mu busoga kekana akaseera tujje tukisabire nga bwolaba ekyo ekifaananyi bwe kityo bwe kiri ekyekisaawe nga ngamba nti gwe aluddewo keerakiirako manager Kabogoza atutegeezeza nti alaba nti ng'ekisaawe kifunzeeko ne ngamba ate ku lwaki n'agamba nti eri gye twali ekisaawe kinene ekyo n'akubiriza abantu bonna abaweereza nti oba abagala okujja okusaba okujja mu maaso ga Katonda okubanga mukeerako okujja okusaba agambye n'okusaba kutandika enkya ku makya nga buli kimu kiri said ekifaananyi ekyo kye mulaba ekiri ku screen bomba mukuba ashas bagezaako okulaba nti bafikisinga buli kimu okulaba nti ngwe agenda okujja okusaba nti ofuna service ennungi obeera mu mbeera ennungi etakutataaganya. Omulabi wa Sol TV nkugamba nti buli kimu kiri kiriya. Omulabi waffe wa Sol TV njagala kubanga nti nkugamba nti buli kimu kiri set nga wano gwe obulako wekaweko okubanga ojja okusaba nkugamba nti ebulayo saawa zabadde weeks lunaku naye kati saawa busaawa ku lwa Sol TV nze Wandulu Bone ne ttiimu yonna ano mu kisaawa ebugembe saawa kuzaayo mu studios mu program Omusunsuzi. Munaffe tokwebaza webale irala